Era twagala okulabula ne Ssekulabula yenna Mwami Lewis Rubongoya ne Benjamin Katana betubuusabuusa nti bakolera kwenunula. Tubabuusabuusa ffe kuba betulabye bakola biraga nti banoonya byabwe tebali kukununula bannayuganda n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Ku lwa bannayuganda bakomye mbagirawo ebikolwa eby'effujjo n'ettemu okugenda nga batiisatiisa bakuba amasimu bagoberera wamu n'okuketta amaka g'abakulembeze ba NUP abatakkiriziganya nabo. Kuno kulabula kugenda eri abo kubanga lwaki tukola ebintu bino nti tubaddeko mu katuke kamu baali batukubyeko pavers baali bamenyemenye emmotoka zaffe ne tukwatako omuntu omu era yalina ebiwandiiko nga biraga nti Katana gundi Rubongoya yabatumye. Tetubyogera oba yalina obwino akakasa nti tumekako matugambuzi agende mu kkooti. Naye ffe tulina bwino kwe tusinzira okubalabula ne Ssekulabula yenna nti tusinzidde tetugenda kudda mabega paka ng'obukulembeze bwa NUP buteredde. N'olw'ebigambo ebyo okuleka nga waliyo abuuza ekibuuzo naye ekibuuzo ekyo nakyo kitegeeza nti ebyo byonna kati ebikolebwa wansi wa ssemateeka omujingirire bimenya mateeka era byappa. Era omuntu yenna akolagana n'akabinja ka NUP akeekavule akikola ku lulwe. Bino tubyogera nga tetulinaamu kutiisatiisibwa, teri abitugamba, tetulina gwe tukolera. Tubyogera kubanga twatandika ekibiina nga tulina ebigendererwa, tuwagala tugoberere ssemateeka atulungamye tusobole okubanga tujjako nakyemalira. Buli lwe twogera ebigambo bino waliwo abanyigirizibwa naye ng'omulamwa gwaffe ng'abatandisi b'ekibiina kusigala ku mazima kukola ebyo ebirina okubanga bibeeramu abantu bonna nga tokeera bukezi ku makya n'ogamba nti gundi nkufudde publicity secretary gundi nkufudde kino ate akawungeezi bwakunyiiza n'omugamba nti olwaleero nkugobye n'ogenda ne mu mawulire n'ogamba nti oyo nze namufuula kino. Bye bitukozesa kino okulaba nti tutambulira ku mateeka n'ennono z'ekibiina.